Abalimi b'emmwanyi e Masaka bali mu kusoberwa olw'akawuka akakaza emmwanyi zaabwe okumalawo emisiri egiwera. Abalimi batubuulidde ng'akawuka bwe kasooka okukaza ebikoola oluvannyuma ne katandika okwonoona emiti era n'ekyaddirira kukala. Naye akawuka katukoze bubi nnyo, kakubye emmwanyi, kasooka nga kakuba buti ne kamala nga kakuba ekiti kyennyini ebikoola byako. Bwe kamala nga kafumba omuti gwonna nga kagugiisa gwatikayatika. Emmwanyi zaffe okkozebwa naddala mu musana nga zikala obutabi. Tulaba nga tugezezzaako abasomesa okusomesa abantu baffe nti obutabi obwo tubumenye tubeere nga tubwokya. Naye kikubemu akafaananyi nga nyina yiika 10 oba 6 ndaba nga zisobola kwetooloola nnimiro yonna. Tubuulidde nga bwe basobeddwa eka ne mu kibira nga ne bwe bazzaamu emmwanyi endala nazo zikala. Kava bw'osimba oba tekannakuggusa musiri nga ne gy'ova emabega okusimba endala nga naye obulwadde bwe bumu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Masaka John Kakande y'omu ku abo abakoseddwa akawuka kano n'asaba gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyobulimi ebayambeko okubataasa ku ddagala effu eriri ku katale. Tawaanya abalimi byaffe eyo akawuka akakaza emmwanyi kali ku sipiidi nnene nnyo. Nze nyina omusiri gwange gwa yiika ndooza zibadde nga 5 naye nawaliriziddwa okusigula yiika 2. Nziremu nzisimbe buto kweno emmwanyi empya gye bagamba nti yo tekala. Atwala ebyobulimi mu disitulikiti y'e Masaka Dennis Sebinojjo ategeezezza ng'abalimi ebitundu 7 ku buli 100 bwe bakoseddwa ennyo embeera eno kyokka nga mpaawo ddagala ttuufu lye baafunye bw'atyo n'akubiriza abalimi okuggyamu obutabi bwe balaba nga bukaze mu nnimiro zaabwe. Nga disitulikiti y'e Masaka lwe tutwanye nnyo okulaba nga tutwanyisa akawuka kano tuyinza okwesanga nti mwanze tusimbye tusobola okufiira ebitundu nga 7 buli kiro. Tukubiriza abalimi ebiseera ebisinga bate mu nnimiro zaabwe bw'asangamu obutabi bwe butyo abuggyemu. Abamu bagenze mu maaso ate ne basaanyaawo entobazi olw'okwagala okulima ki emmwanyi. Buli gy'ogenda mu maaso ng'osaanyaawo entobazi zino ng'olima omalawo ebibira era ng'okozesa eddagala ery'enjawulo okwetangira obulwadde n'obuwuka, ebiseera ebimu kikosa obutonde bw'ensi. Mu mbeera eno woofiisi ye yali omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi edduukiridde abatuuze n'endokwa z'emmwanyi basobole okuzzaawo emisiri gyabwe. Omuyambi wa Edward Sekandi Oscar Mutebi asabye bannamasaka okukwatira awamu ku nsonga z'enkulaakulana basobole okutwala ekitundu kyabwe mu maaso. Tubaza gavumenti okuddamu kubanga emmwanyi zino zigenda kubenefitinga abantu baffe abavubuka bonna abadde benyigira mu by'okulima emmwanyi. Yatusaba gavumenti nti tokomaoko eyongere okutwongera emmwanyi naddala ffe ava mu Masaka kubanga agriculture ye backbone y'eno waffe. Abafunye emmwanyi basiimye enteekateeka eno. Ate nga mutuwadde ekika ekirungi kubanga emmwanyi ze mutuwa zembala si ze ziri edda ze twalimanga omuti n'ogujjako akataasa kamu, naye kati ekyamazima mutukoledde ekirungi. N'abaana bange okusoma kwe basomedde nange kennyini okubeezawo obulamu bwange era sirina kyenjogerera kibi mu mwanyi. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.